application 101 of 2026, Uganda versus Karua retired Kiiza ICJ, are also appoint Joseph the 3 Captain Ola the Destroyer. Tukole? Amanya nze Katoto Musime, omu ku Banamateeka abawolereza Dr. Besigye n'abalala bavunaana ku kkooti enkulu eno. Omusango ya treason ne misprision of treason. Lunaku olwaleero tuze twetegese kuddamu okubuuza eyawa ekirayiro mu application ya state ey'okukweka ebikwata ku bajulizi omukaaga be balina okukozesa mu musango guno. Nti bwe tutuuse mu kkooti oludda olwabi ne lutegeeza kkooti nti bo tebakyayina kye baagaza application eno era basaba eggibweyo oba egobebwe olw'okuba tutta obudde bungi era nga balaba nti abavunaanyibwa bamaze ebbanga ddene mu kkomera nti basaba kkooti egende mu maaso n'okuwa olunaku olw'okutandika okuwulira guno omusango. Tubadde tetukiinaako buzibu okuggyayo application eyo kuba obwedda tubadde tugiwakanya naye ne tugamba nti omulamuzi abagambe engeri gye baggyeyo application eno abawe order abalagire nti tebajja kuddamu kwonoona budde bwa kkooti kuleeta application mu ngeri eri bweti y'okukweka abajulizi. Omulamuzi n'akikkiriza era application n'agigoba. Ne tugenda mu maaso n'okutegeka omusango gwennyini bwe tubadde tulina okutegeeza kkooti gutuuse ku stage ki nti omulamuzi n'alagira prosecution etuwe obujulizi bw'abo abajulizi omukaaga obubadde busigaddeyo n'ebirala byonna ebibadde bisigaddeyo mu disclosure. N'abagamba balina bituwa ennaku z'omwezi 29 Ogwokutaano olunaku olw'enkya nga tezinnawera ssaawa 11 tusobole okwetegeka tubiyitemu ne bakirayanti baffe era tusobole okudda mu kkooti nga tuli beetegefu okutandika okuwuliriza guno omusango. Naye misango ekikola bwe kiti tuba tulina okunoonya ba assessors oba abantu aba bulijjo abalina okuyambako kkooti nabo bagiwe endowooza yaabwe. Yes, endowooza yaabwe terina kyamakulu kyegatta ku nsalawo y'omulamuzi nti naye eteeka bwe lityo bwe liragira. Naye nga tetunaba kubakkaanyaako ba assessors abo tuba tulina okubakolako okunoonyereza ffe tulabe beetengeredde balina obumanyirivu basoma basobola okwetegereza olulimi lwa kkooti. Twe tuba tusanzeemu akanyomero konna ke tulina okuchallenginga tugenda kujja tukategeeze kkooti nga tetunagenda mu maaso na kubalayiza. Omusango gwongezebwayo mpaka nga 1 omwezi ogw'omukaaga Monday bwe tugenda okudda mu kkooti eno ku nsonga ezo. Bwe bakusomera omusango mu kkooti yonna oyina options zibeera 3. Esooka osobola okukkiriza omusango plea of guilty, ey'okubiri osobola okugaana plea of not guilty, ey'okusatu osobola okusirika n'ogaana okuddamu omusango gwonna gwe bakusomedde. Nti naye bw'oba ogaanye okuddamu ku musango gwe bakusomedde kkooti neera egenda mu maaso neewandiika nti gogaanye omusango gwe bakusomedde era neekuteekako plea of not guilty. Kati awo wetugendera mu maaso n'okukola trial yonna nga bw'erina okubeera. To cross-examine him and one more lawyer on our side before the lawyers of A3 would also cross-examine him. To our surprise, the prosecution rose to ask the court to be allowed to withdraw the application. We couldn't oppose the withdrawal because our position from the beginning is that the application had no merit and it was going against the right to fair trial. You cannot be subjected to trial with a blindfold where you do not know who is your accuser, where the evidence is coming from. So, whereas we welcome the withdrawal, we also note that the court's time has been wasted, and we said it to the court, because 2 days of cross-examination, the prosecution must have known that their case was very weak, and that is why they have withdrawn to avoid dismissal. We asked the court
to allow withdrawal with prejudice, meaning they cannot bring such an application again. But the court has given them a free hand. We also asked for costs. The court also has not allowed the costs. And the court now has ordered them to give full disclosure by tomorrow and ordered us to come back to court on the 1st, which is Monday. We are not happy with that because we will not have had time to sit down with our clients to know what is contained in the full disclosure, to get instructions, and for us also to be able to advise our clients. When we express displeasure in court, especially of the judge refusing to give us a date for our bail application, yet he is giving prosecution dates on every application they bring, including the one that he has just finalized. He has requested us to go and canvass that in chambers with the prosecution. So from here we will go to chambers. But we and our clients feel that the judge has not treated our applications fairly. He's giving the prosecution priority. The scales of justice must always balance between the defense and the prosecution. And a court of law should never be seen to be leaning on one side. We have at least pointed that out to the court. No question? No, Council. Seats. Is it true this application was coming up for further cross-examination? However, my lord, further cross-examination of Joseph Chomuhendo. However, my lord, with the leave of court, we wish to make an application. Yes, my lord, to yes, my lord. Can't possibly stop an application to the court. And maybe even as he makes it, I omitted just to mention as a matter of courtesy that in court we have an observer, an advocate, Monsieur Said, who practices both in France and in Senegal. Just as a courtesy.